Waswa lule ngera abasinga mu mutegeera yaliko ombaka akiikirira ekitundu kino kyennyini kye tuli bali bagiyita Lubaga ki North Lubaga North yaliko ombaka w'ekitundu kino ate n'abeerako amyuka IGG wa Uganda. Beero ne basement bye bimu kati olina okwebuuza nti okumma Beero ne basement okifuula eddembe ly'abawaabi kitegeeza ki? Obanga buli kiseera omuntu bw'ogezaako okumuggyako eddembe lye obanga amusalidde omusango then n'atandika okusaavinga omusango ogwo. Era ndowooza olaba mu cases nnyingi nnyo wayitawo mu myaka 2 omusango gutambula bwe bwe tebagenze mu kkooti bavuddeyo incurring expenses z'abalooyazi biki eri family nayo ebonaabona wayitawo mu myaka 2-3 ne baga nti tetukyalina interest mu musango guno n'obuyuzi tubadde tewali ne bata omusango kati ze problems. Ate va ku ekyo ne bagenda mu maaso ne bakozesa okusiba abantu ekiseera ekiwanvu sometimes incommunicado mu basement ne bakikozesa oli nga tebalina bujulizi oli okugamba nti bamute gy'asooka kukkiriza nti tebalina musango gwe bazza. Mutabani wa Nadduli Jakana baamukwata bamukwatira eyo sayidi z'e Makindye ne bamuyisa mu bitongole bya gavumenti nga bamutulugunya. Yali yafuna accident, suspicion accident eyo nti abantu bamu be baali bakola ki bagezaawo kumujja mu nsi n'afuna accident ng'alina ebbwa ddene nnyo wano ku kisambi ne lituuka okuvunda nga muvaamu n'envunyu. Ompulira bulungi? Mutabani wa Haji Nadduli naye nali ngenze mu lumbe lwa Haji Nadduli n'afuna essimu nga bamusaba bagende bakole postmortem. Bagende bakole ki? Postmortem. Onosonyiwa kati eddoboozi okuba nti likyuseemu banga kino ensonga nkwatako nnyo. Ne basaba bakole postmortem naye baagikola era nagiraba. Naye okimanyi nti postmortem eyo teraga ebbwa eryali ku kisambi eryali gangalasi naye nga videos ze bw'ogenda ku YouTube ezo nga tannafa mu biseera ebyo ziraga nti kanjogedde ku butemu sinnakirodde. Ontegeera state yamukwata kati mbwombuuza nti state y'eddembe ly'obuntu etuuseewa oŋŋamba nti state tetulugunya tetta oyo yafa. Mu biseera bya Amin bwe yayissuinganga decree oba presidential directive nga bagikwata ne bagiteeka mu buwandiike ne balyoka bagitambuza mu bitongole bya gavumenti. Ku mulembe guno bw'ogenda n'obuuza nti directive eyo eri ludda wa omusomesa wanaagamba nti guideline eŋŋamba nti kola bwenti eri ludda bwe mba nga saali ku mawulire ku lunaku olwo. Okitegeera? Era ne bwe baagenda okulumba mu lutalo olwasooka baali 26 bana bagende Kabamba omu yava mu nnyumba yava wano kiri so funny nti okomye kamera ekizimbe ekyo generaali omu yavaawo yali asula. Chairman wa NRM yasooka bamuyita Yusuf Lule ndoza wali omuwuliddeko Professor Yusuf Lule. Okay. Kakati taata kale taata yaliko president w'eggwanga naye gye yatandikira ng'avudde Tanzania adde e Bulaaya gye yava olutalo gye lutandikira yagenda okujjanga enteekateeka olwedde eri mu nteeko kankikomyawo. Olina issues z'aba Muwanga Kivumbi issues za Kano retired Kizza Besigye
bano bali mukomera okutwalisawo naye yalukwago Uganda bangi n'abantu abaabula abatalabika so Bannayuganda boogedde ebigambo bingi ku nsonga ly'eddembe lyo simanyi oba gwe oli mumativu kubanga bangi betubuuzizza ku nsonga eno nebaga nti ne pulezidenti muwulira ng'ayogera nti osobola okugeza omulembe guno ku mulembe gwa Ameeni okwalingako pandagaali okwalingako ekitta bantu nga kiviira ddala mu gavumenti nti saawa eno ebintu ebyo tobiraba naye mmwe we mulimbu mulaajana mugamba eddembe ly'obuntu ebyaliwo ebyabalwanya biddawo era yetugaa tosobola geraageranya byabalwanya n'embeera nga bweri kati nze ansanyusizza yagenze no mu maaso n'agamba ye tatulugunyanga muntu tatulugunyanga naye pulezidenti engeri gy'otulugunyamu tewaliwo obujulizi nti Amin yatulugunya omuntu nti Obote yatulugunya omuntu naye engeri gy'otulugunyamu abantu ng'omukulembeze w'eggwanga eyita mu kintu kye bayita vicarious liability nti obuvunaanyizibwa bw'olina ng'omukulembeze ku bantu kiri mu mateeka mu tort nti bwe bazizza emisango ng'ezo egy'okutulugunya abantu nga bakola emirimu gyabwe naye ne batulugunya abantu gwennyini olinako obuvunaanyizibwa kiri mu mateeka naye ku mulembe guno ekyo balinga abakisuula wabbali ne bagamba nti oli aba akola kuki aba akola mu personal capacity ye akikola nga ye omuntu yes so si government ewa poliisi bw'atulugunya akikola nga ye ow'amagye bw'atulugunya akikola nga ye bw'akola ebirungi so state si ye bemutumye bw'akola ebirungi osimanyi anti ng'ogamba nti nkola nnyo otegeera naye bw'akola ebibi but eryo teeka bwerityo bwe liri akati obuvunaanyizibwa bw'olina ku bantu abakola mu gavumenti baminisita n'okugenda wansi obalinako obuvunaanyizibwa nti gwe Nyampala gw'olina okulaba nti emirimu gyabwe bagikola bulungi kati oli bw'asobya gwe n'ogamba bugambi nti ebyo abikola ku lulwe gwe n'otofaayo kugamba nti ye n'oteebuuza nti ye bw'abanga asobezza nti nze nkozeewo ki kyekintuuza mu ofiisi eno ku ntebe eyo nga pulezidenti ng'omukulembeze yenna alina obuvunaanyizibwa ekikutuuza mu ntebe eyo okulaba nti abakuli wansi ensonga bazikuwaata nga bagoberera amateeka ensonga so omuntu bwabba ng'ali munankani mu control yo n'otomufaako n'otugamba nti owa ki ekigenda mu maaso mujje wano tubuulirize tukole okitegeera bagamba obiwagira weebale nnyo bw'owulira nti abantu gende ku Mwanga Kivumbi bamuyoola ne bamutwala Edi Mutwe bamuyoola ne bamutwala obujulizi ne buvaayo n'oli n'avaayo n'agamba nti nze mulina musomesa nkyamusomesa nnimi otegeera ne buvaayo buli mu public domain bino si byakwekweka kakati Amin yavangayo n'agamba nti natemula abantu tinatulugunya abantu kati kiri anti social media yatuleetera kiri mu public domain oli agamba nti ntulugunya kati gwe ng'omukulembeze w'eggwanga toyinza kugamba nti tokyali mukulembeze w'eggwanga bw'oba ng'okyali pulezidenti olina obuvunaanyizibwa olina responsibility olina vicarious liability ku actions z'abantu especially bw'obanga tofuddeeyo ku nsonga eyo kugamba nti ekome olabika nti okangavula ki bw'oba nga tovuddeeyo kiba kitegeeza nti owagira gwoba otulugunya direct omuntu ali wali mu masaŋŋanzira ali quite correct okugamba nti nedda bw'olaba engeri pulezidenti gye yeeyisaamu nga bino byonna bigenda mu maaso ng'asirise kiba kitegeeza nti ye yennyini si tawagira buwagizi ye ali emabega waabi
abantu bwe batubogera ne president yavaayo nzijukira gye vuddeko n'agamba tawagira bintu bya kutulugunya bantu era n'agamba nti mwali badde mubanja bubanja abantu bano genda mu kkooti mwali badde temugamba nagamba lwaki bamukutte kubanga bo obujulizi baba babulina nti abantu bano bazza emisango kirungi n'agamba ye kyatawagira tulugunya era ekyo yagamba ebyo byadda bw'abanga yayogera bw'atyo kiba kitegeeza nti abantu be bakwata abamanyi nti n'obujulizi bwe buli ensonga abazimanyiiko ekirungi nti yeeropa yekka nsinze naye kinkugamba nti kati bwe buvunaanyizibwa obwo okukwata omuntu n'omubuzaawo ennaku 19 n'avaayo n'alabika nga atomedde gureeda si gureeda okumutomera yagitomedde otegeera kaakati bwe n'ogamba nti ekyo kiri tokiwagira naye ne kibaawo ne basooka ne bakwata mmeeya ne bakwata Eddi Mutwe ne bakwata baani emyaka egyo gyonna gye tuyise nga kakwase ennaku kati ebintu eby'engeri eyo edda ebiseera ebyo mwaba baddewoko ennaku zino waliwo ekigambo basement esimanyi oba kyaliwo tokola nti ebigambo oluusi bijira bisikattira simanyi kikyaliwo naye ennaku zino waliwo basement baba owulira omuntu nti yagenze mu basement bw'avaayo bwafaanana avaayo ng'embeera baaba simanyi naye ebiseera ebyo byaliwo ebintu ng'ebyo anti era oba abantu babulanga bubuzi kubanga kye batugamba nti kati nno mulaba ku bantu era n'aba bakwata bamanyi n'obbabuulira ku mitimbagano nti nze mulina nti naye ebiseera biri nti omuntu bwe yabulanga mpozi ng'ogenda Namanve kutankuula mirambo kulaba kati ku nnamba y'abantu beba especially bano ababadde mu byokulonda abaabulawo mu nnamba yonna abantu gye baali beemulugunya tukyalinda okulaba accountability nti bakomawo maybe nti eventually bajja kudda kyekitegeeza oba bakomye mu myaka 5 oba myaka 10 oba myaka 20 bajja kukola ki kyoyagala ogamba nti ne mu gavumenti eno waliwo bannabyabufuzi abaabulawo nakati tebannalabika abantu beemulugunya nti abantu bali baabula abakyala bangi nnyo mubalaga bulijjo ku TV bakaaba abaami bagenda tebabalaba alina okulabirira abaana famire naye problems ezo zonna nga bw'ogambye Mugunya is a very good example kati ebifaananyi bitandise okuvaayo ne Mugunya oyo njagala tugende emabega myaka emeka okuva lwe yava sisi yono yava Zaire ne basibira Zaire bw'atuuka eno n'akomawo n'abeera free n'atandika n'onoonya kalulu ate era kati wayisawo myaka emeka batuli mu myaka si mu nnaku myaka ebiri gyokka nakati omuntu wabanga anaalabika mu myaka 5 kibagamba nti anaalabika eventually naye kiba kiwa definition y'okutulugunya nti omuntu nyinza okumuggyako eddembe lye okumala omwaka gumu myaka 2 myaka 3 nga bwenjagala nva ku mateeka nga bwenkola ki yes ningenda nemuyigiriza nayiga Oluswayiri Olunyankole kijja kukyayise Nyankole ekintu ekyo olulimi lwebasinga okusokola kireeta obukyayi era bwembeera Omunyankole nandibadde nange neerwanako nemuga nti bannange mulekeraawo okusomesa abantu bayigeko ku Lukalamojja nga ffe ab'ennyindo empanvu tweraliikirira enkyukakyuka ejja kujja wano bagende beebo abantu balowooza nti byakusaaga so ku lulwo olabanga ensonga y'eddembe ebulamu ebuliramu ddala omanyi kyewuunyisa
nti n'abakakiiko bennyini abakakiiko k'eddembe ly'obuntu nabo bye tubadde tulabye bigenda mu maaso nabyo ate bimalamu amaanyi nti ate be twandyekutteko nabo balaajana kati so nze kankole prediction ku kakiiko ako chairperson w'akakiiko ako bw'anaasigala ng'akyali chairperson alemeddwa mu ngeri eziwerako. Engeri esooka nti takyasobola kumanaginga aba subordinates be, which means nti bammemba be nti tenye tekyali tenable mu ngeri eyo. Naye ku statements ze omuntu bw'oba obuuliriza ekintu ne kikubula tovaayo n'ogamba nti tekiriiyo olwokuba nkikubuze nti nanoonya basement sigiraba teriiyo. Bakuloopedde nti omusirikale yatulugunya omuntu nti tekiriiyo. No dismissing cases bwotyo oliwo yakyusaamu after a while ndoze waliwo yamugambako naye yalinga azannya fullback ya gavumenti ng'ate okulongosa gavumenti yandibadde nga abuuliriza n'alaga ne report nti ensobi zino zaaliwo muzitereeze gavumenti neetereeza. Gavumenti neevaayo ng'erabika bulungi naye yali azannya fullback nti tebiriiyo. Kaakati n'ekirala yavaayo n'avunaana mukama we mu lujjudde abantu bano bamemba bamuweereza ba political failures alinga agamba nti aleeta emmese enfuza asuule ye yamuvunaana yavaamu ebigambo yagamba omukulembeze atyobodde akakiiko ekitiibwa ky'akakiiko bwatyo mu lujjudde nemutunuulira ne mugamba nti ddala asuubira nti pulezidenti ayinza okuva eri n'agenderera okugamba nti by the way abantu bali suppose okuba nga akiikirira ye nga chairperson w'akakiiko bayogera ku bantu abalwadde ba siriimu kati ye yandibadde alwanirira eddembe lyabwe naye abayisaamu eggaali nze kaakati oyo nze ku bange bagenda kunoonya ssente za ARVs nti nkavuddemu ogugamba oguzito nyini yalinnyirira eddembe ly'abamemba be ayinza n'okubanga lwokubanga kati kyekiri kyekigambye ekyokugenda n'okwata n'owalula mu ttaka kaakati gwogambye nti olina b'ovunaanye blanket nga bwe nagamba nti bali bagamba nti abantu tugobye abantu mubaddemu abali b'enguzi mubaddemu abakwasi b'abakazi bonna ne bateeka mu kisero kyekimu. Nina wano yagambye nti mulimu abalwadde ba siriimu kaakati tetumanyi ani mulwadde tutya n'okugendayo okuloopa okumala bayinza tusiiga siriimu kaakati tetumanyi oba siriimu ayita mu bbanga kaakati ye yennyini chairperson n'aba ate nze bulijjo naye simanyi nti mulamuzi nti mutendeke naye yasomerawo yasomera simanyi naye nga mulamuzi mu kooti ya Uganda ate okuba yasomera Makerere ng'asomera Makerere apaana toyogera ku Makerere kitange yali vice chancellor w'e Makerere teyaleka Nankani University ng'efaanana bwetyo nti yasomera Makerere wa ku mulembe ki babuulirize empapula zo oba teyazijja wali ku NASA teri mulamuzi n'ogenda n'ogamba bakuwadde kulwanirira ddembe ly'abantu n'otandika okugamba nti oli alina siriimu bamuleeta wano afune ezasi kigambo nga kizitowa nze bw'abanga akyali bagezaako okuba nga bamulwanirira ne bagamba nti teyagiraki teyawaayo bbaluwa ye nti teyakola resignation naye bw'oba n'amala nti yatiisatiisa bw'oba n'amala byonna bye babuuliriza ne mu palamenti naki ojja kulaba n'abanga akyali mu ofiisi nga sinze wasobole tasobola ng'afaanana bw'ate
mukyala munoonyerezaako wano ndabe yasomera wa tekyetaaga byokka byayogera ateekeddwa okubanga mulamuzi tayinza kuba nga yasoma mu university bwekiri university ya nasa maybe nga mutendeke maapaana ateeka okubanga nedda. So magezi kigoyinza okuwa naddala kubanga abantu bwe balaba akakiiko nga kano naddala abali ku ludda oluwabula balabira ddala nga tekalina kye kayinza kuyambako okugonjoola ensonga z'eddembe ly'obuntu. Anti ngambye nti kati naye basobola okukalongoosa because abaaliwo before mukyala Ssekajja Bamedica Gwa omulimu bagukola ate ne ofiisi eyo yalinamu ofiisi yaffe mu IGG nga tebannagitemako naye abaaliwo before omulimu bagukola naye ono bajja mukolamu ne sinema nze kyemmanyi balina okumukolamu sinema. Ddembe ly'obuntu mu ggwanga olulwo wandibadde watereeramu kiki ekyandibadde kyetaagisa okusobola okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe omutali kwongera kuwulira nti gundi yawambiddwa gundi yabuziddwawo. Ki ekyetaagisa okukola okusobola okulaba nga abantu baffe baba ne confidence mu bitongole ebyo ebirina emirimu egyo egy'okukwasisa eddembe ly'obuntu? Problem teva mu bitongole. Ebitongole ffe tubyonoona abali mu gavumenti. Gavumenti yennyini erina okusooka ekkiririze mu ddembe ly'obuntu. Nga Vice President bwe yavuddeyo n'agamba nti okugira ki okuhumiliatinga omuntu mu public n'obutagoberera amateeka ng'obuuliriza ezo facts bbiri nti mu byobuli bw'enguzi ne mu bantu ba suspect b'olowooza nti bazizza emisango ezo factors ziri bbiri. Gavumenti erina okukola ki obutapapa nnyo kukitwala nti omuntu gweteebereza nti yazizza omusango esooka ekkirize nti waliwo ng'omuntu musango tegunnamusinga aba tannazza musango ali innocent before being proven guilty, right? Kasita etandika okukkiririza mu ekyo n'ekiteeka mu nkola kiba kitegeeza nti okutyoboola eddembe ly'obuntu kuba kutukendeera. Abanayita mu basement baba tebakyayitayo because omuntu omuyisa mu basement oba already omusalidde omusango n'oguteeka mu nkola ate n'omujja ku musango ogwo gw'omusalidde amaze okumala sentensi y'emyaka ennaku 19 ate n'omutwala mu kkooti. Bw'omala okumutwala mu kkooti awozese muki mu nankani mu mateeka ate amalala ekyo ne mu constitution tukirina kyalinga mu bago lya constitution nga tugikola yali article 58 egamba nti double jeopardy omuntu atasobola kuwoza ku musango gwe gumu mirundi ebiri ne bakuvunaana wano ne bakujja mu kkooti ey'amagye ne bakutwala mu civilian otegedde so ne bakusalira omusango eno aye ne bakujjayo ne bakutwala kitegeeza n'abamagye bwe babatwala mu civilian tebasobola bandibadde bavaza mu court martial and the other way round. Olaba nti amateeka baganyinyiridde mu ngeri nnyingi so bano bwe basanga mu bakawu baengineer baani b'osanze ku mulimu gw'omuvunaana nti watandise ejja okukola olw'okubanga nzijja oba wawulidde olugambo okitegeera nnyinza okuba nga natandise jjo yabadde ku schedule yaabwe y'okutandika jjo omusango ye gwe okunzuukusa nga mbadde neebase nentandika okukola ate oyinza okugufuula omusango nibavunaana abantu ebintu ebitaliimu ekyo nkuwadde kyakulabirako noli n'ogenda oli mu maaso ga kamera bano balabika baatandise jjo okukola musango lwaki omuvunaana wateeka okubanga waliwo ebibadde biremesezza ne bw'abanga abadde yeebakedde ku mulimu naye ng'agenda kumaliriza mu budde nedda ne bw'abanga tamaliriza mu budde ne bw'abanga abadde mulajjagavu ku mulimu nga yeebakidde ku mulimu obanga yabadde nga agusudde
gwe n'okola ekirungi n'omuzuukusa n'atandika okukola ate tojja kumuvunaana nti atandise leero ng'ate kyokoze obulungi kyekyokumuzuukusa ng'abadde yeebase. Okiraba nti omuntu bw'omutereeza ate omukubirayo oluyi bw'asigala eno era omukubira n'abeera nakati kati nkole ntya sayidi zonna. Tulabye Richard Kanokiza Besigye mu kkooti awo juzi yatuuse n'okufeyintinga n'agwa infact batugambye ali mu ddwaliro. Tulabye Honorable Elias Lukwago nga naye embeera ye mu kkomera eyo teyeeyagaza. Omusajja yagenda enviiri ziringa ezange naye kati zifaananizizo kati ezange otegedde gye zaava. Bwe nkulaga paasipooti gye nagirako wano mu 1986 oba travel document ne paasipooti zenzize nga nkolaki zaali zifaanana zizo kaakati mu myaka egyo okutuuka kaakati 1989 actually okuva awo okutuuka kaakati kino kyenfunyeemu. Ojja kwebuuza nti kiki ekiri mu mpewo ya Uganda. Naye zoli zikyuse mu myezi. Mu myezi. At least gw'olinawo emyaka awo. Naye ajja. Kyembadde nzijjako y'ensonga ya bail. Yes. Nti lwaki bail mu Uganda efuuse ensi. Abantu bano bonna bawulira balaajana. Abamu beetaaga treatment babeere nga bafuna obujjanjabi naye ensonga ya bail ennaku zino kalubye. So oli yeebuuza nti kuno si kumala kuba na Uganda ddembe lyabwe already kiri mu tteeka nti omuntu yalibadde aweebwa bail n'awozanga ava bweru. Mukyogerako ki? Bail ne basement. Bw'oba otunuulira Besigye ne Lukwago embeera ya bail ne basement ate Lukwago teyateeka mu basement. Simanyi yayita mu basement era ebifaananyi baabiraga. Lukwago gye yayita bail ne basement bye bimu. Kati olina okwebuuza nti okumma bail ne basement okifuula eddembe ly'abawaabi. Kitegeeza ki? Obanga buli kiseera omuntu bw'ogezaako okumuggyako eddembe lye obanga amusalidde omusango then n'atandika okusaavinga omusango ogwo. Era ndowooza olaba mu cases nnyingi nnyo wayitamu myaka 2 omusango gutambula bwe tebagenze mu kooti bavuddeyo incurring expenses z'abalawyers biki eri family nayo ebonaabona wayitamu myaka 2-3 ne baga nti tetukyalina interest mu musango guno n'obuyuzi tubadde tewali ne bata omusango kati ze problems. Ate va ku ekyo ne bagenda mu maaso ne bakozesa okusiba abantu ekiseera ekiwanvu sometimes incommunicado mu basement ne bakikozesa oli nga tebalina bujulizi oli okugamba nti bamute nti asooka kukkiriza nti tebalina musango gwe bazza. Naye beerabidde ekintu kimu nakyo kankyogere mu mateeka era bano bonna bwe bayisiza mu sisitemu ebyo n'oteekako omukono nti tebalina musango. Basooka kukkiriza nti bazza omusango. Nti wazza omusango. Okay, nti gwe wazza omusango. Anti kati bali obo bajjako omusango. Akati eyo gye bayita confession omuntu okumusayiningisa nankananda coercion. Eyo coercion eri extreme. Era singa bagenda mu kooti ne bawaaba bali ne bajjayo confession omulamuzi yenna bw'abanga abalamuzi nabo tebabataddeeko kazito. Abalamuzi ba Uganda nze bemmanyi abatendeka batafaanana ng'oli gwe tubadde twogerako bajja kusala omusango bagambe nti eyo confession eyo yasayiningisibwa ku mpaka era tugigobye. Era nze mbawa amagezi bakole ki? Bagende batestinge because kakati testing arms zonna eza government
ebitongole amasiga ga gavumenti gonna. Essiga erya gavumenti eya wakati eryo maze okulaba nti batulugunya abantu. Bwe bavaawo bagende mu judiciary batestinge nti omuntu gwe bakutte nga Muwanga Kivumbi ennaku 19 ng'abuzeewo tewali amanyi, mutabani wa Nadduli Jakana bamukwata bamukwatira eyo sayidi z'e Makindye ne bamuyisa mu bitongole bya gavumenti nga bamutulugunya. Yali yafuna accident, suspicion ya accident eyo nti abantu bamu baali bakola ki, bagezaawo kumujja mu nsi. N'afuna accident ng'alina ebbwadde nnyo wano ku kisambi, ne lituuka okuvunda nga muvaamu n'envunyu. Mpulira bulungi? Mutabani wa Haji Nadduli n'afuna bakiyita gangrene. Gangrene bw'atuuka awo obulumi bwabaako aba yerekeddeko, era yatuuka bwe bamutwala ne bamutwala mu kooti mu Luweero ne bamutwala. Naye omusawo eyamukebera yavaayo, bwe yakebera bw'ati n'amugamba nti bw'ova wano mu Nankana mu Kaduukulu dduka mangu nnyo. Nekyavaamu yakola ki? Kimumya kujjukira keesi eyo. Naye nali ngenze mu lumbe lwa Haji Nadduli, n'afuna essimu nga bamusaba bagende bakole postmortem. Bagende bakole ki? Postmortem. Onsonyiwa kati eddoboozi okuba nti likyuseemu kubanga kino ensonga nkwatako nnyo. Ne basaba bakole postmortem naye baagikola era nagiraba. Naye okimanyi nti postmortem eyo teraga ebbwa eryali ku kisambi eryali gangalasi. Naye nga vidiyo ze bw'ogenda ku YouTube ezo nga tannafa mu biseera ebyo ziraga nti ki? Muliyinza olowooza nze ndowooza nti ani yamutemula, njogedde ku butemu, si natural death. Ontegeera? State yamukwata njako nti naffe twatulugunyako ku basirikale abamukola ki? Tubakubira amasimu tubabuuza okutuusa bwe batandika nabo okulangira. Bannange nze simanyi, yange babayise wano bazze wano mu drooni zaabwe ne bamutwala nawano tebaripootinze bayisewo buyisi ne baddamu eri. Naye nga nabo bawulidde obulumi. Otegeera? Kati mbombuuza nti state y'eddembe ery'obuntu etuuseewa. Bw'oŋŋamba nti state tetulugunya tetta oyo yafa. Teri yajja kubuuliriza ku mulembe guno n'ekiseera kirituuka ensonga ne zivaayo. Kiseera kirituuka. Okay. Kasita nawe wamulabako. So Jakana yali mukwano gwange. Gwe oli mumativu n'eggwanga enfuga oba enkulembera. Ebiseera ebisinga batugamba abafuzi balala, so bano betulonda batugamba bakulembeze. So gwe oli mumativu n'enkulembera eggwanga gye likulemberwamu. Eggwanga mubeeramu obukulembeze bwonna mubeeramu ebirungi n'ebibi. Ensonga ezimu tuzoogeddeko. Bwe tuba twogera ku ddembe ly'obuntu always tuba twogera ku gavumenti engeri gyetulugunyamu omuntu wa bulijjo. Ekyo kiri inevitable era gy'olina okuvunaana. Okutulugunya abantu kijja kubeera mu gavumenti zonna. Ne gavumenti esingayo okuba ennungi mubaamu ensobi. Ekikulu nti ensobi bw'ebaawo kugitegeeza. So bwe mba nze neemulugunya just mu nsonga eyo ey'okutereeza. Abandi badde batereeza ate oluusi bagezaako okuvunaana oli. Nti ate gwe bavunaana nti omusango gumusinze ne bamusalira omusango. Awo wali problem. Byangu bya kutereeza. Naye enfuga eno ey'ekivubuka kakati eriwo ey'okugamba nti omuntu otuuka wali osooka kuba mpi n'olyoka obuuza kakati eyo tutandise okuddayo emabega. Tennalaga nti waliwo obusobozi. Ate time ya learning curve teri yayagala kubeera nga buli kiseera gwe bakola experiment. Abantu baakoowa dda. Nalabye minisita ng'asalawo ku ttaka ku ssimu bw'obuuliriza nti kati ettaka lino nsazeewo ligende kati asettinga president ey'okubba ettaka. Nti minisita ayimirira buyimirizi n'alanga nti kati ettaka tuli tutte ligende mu bano abatuuze. Olw'okubanga bw'oli mu maaso gaabo be bakubidde mu ngalo
yeefudde nti akubira minisita yali minisita munne naye ako kaabadde kazannyo ankyogere bwentyo balage nti n'abakulu bakola ki babakangavvula naye nga si bwotyo bwodiring especially ku nsonga z'ettaka bw'ogenda mu chapter eyokutaano eyo eyogera ku bwannannyini obwannannyini tobuzannyirako nti gavumenti yali ebbi kunankani ku bintu ebyange kiseera kirituuka n'embifuna naye okuba nti abantu bo basalawo okuba ngenze mu state house oba ki oba nze minisita nti nsazeewo ttaka lusalawo ngaani otegeera kati nayo nebulidde nti yes era naweereza ka message nti kaakati ono sijja kwogera kigambo kye namuyise naye nti kaakati wuuyo alowooza abakomezaawo reply nebaga nti kati ayingidde mu by'ettaka ali mu ministry ya lands eya education yayingirayo buli wantu gwona ogenda wali nankani gwe kamala byonna obuyinza twayogeranga ku Amin bagamba nga nti ayisa amateeka by decree ati no ngenda okukola comparison ya Amin n'omulembe guno byenjagala bitereere kati tulina presidential directive teri kintu kibi okufunda ne decree notogenda ne presidential directive nakati bakwata abasomesa ne bagamba tugoberedde directive ya president ati directive etu anti yagamba temusoloza sente ku bantu nti yakyogerera wano ekitebi nankani bwe yali mu campaign nti ye ninze amawulire ge nali mpuliriza NTV mu kiseera ekyo ali mwavayo ne mugamba nti ebintu byegira ki mu biseera bya Amin bwe yayissuinganga decree oba presidential directive nga bagikwata ne bagiteeka mu buwandiike ne balyoka bagitambuza mu bitongole bya gavumenti ku mulembe guno bw'ogenda n'obuuza nti directive eyo eri ludda wa omusomesa bw'anaagamba nti guideline eŋŋamba nti kola bwenti eri ludda bwe mba nga saali ku mawulire ku lunaku bagamba president yayogerera wali nti yayogerera wali tewawulira olina ekigambo kya president lifuuka tteeka naye lifuuka tteeka eritali muki mu buwandiike kati obutabeera mu buwandiike kye kisinga okubeera ekibi okubba obuyinza n'obanga gw'olagira bulagizi kiri bad enough right banga kyetwali tuvunaana Amin ffe ngamba ffe original NRM ontegeera bulungi njogera kati nga original NRM ffe tetwali tetukkiririza mu ebyo ate kakati omuntu okuvaayo ogamba nti njogera bwogezi naakeera ku makya kakati ne weebuuza endoza comparison ogirabye kati kiki ekisinga ekiseera kya Amin bamuwandiikiranga yayogeranga ng'ono ne bakiteeka mu buwandiike ba Godfrey Lulebe baali batoninga endowooza mu biseera ebyo bo nga amateeka bagategeera nga bakiteeka mu buwandiike ne bakiyisa nti decree eyo naye kati tuli muki mu kigambo bugambo kati ng'ogenda ng'okwata headmaster ng'ogamba nti headmaster yazizza omusango nti olw'okubanga president yayogera kwata ekigambo kya president okiteeke mu buwandiike at least olongoseeko saagala nnyo bya decree naye bwebanga ebaddewo at least giteeke mu buwandiike omuntu obenga omuvunaana ku kintu ekiriwo teriyo kintu bikyovoola nti tetukkiriza ekintu kye bayita retrospective legislation amateeka agadde emabega obenga wazza omusango ng'etteeka teririiwo tekiriiyo mu mateeka tekikkirizibwa lwa nsonga eyo akanasemberayo ddala y'ensonga y'abamu batandise n'okuwaŋŋanguka eggwanga nga twogera ku ddembe ly'obuntu Kyagulanyi yasooka n'abula n'adduka Ssemujuganda ennaku zino mulaba ku TikTok ng'akyakola omulimu gwe ali eri agamba nja kukola ekisoboka akatono kensobola tulwanirire eggwanga n'abalala
ffe tulowooza nti oba yandibaddewa naye yagenda. Naku zino tuwulira nakutunda mayumba tusobola kufuna sente kolaki abeerewo. Tutuuse mu mbeera eyo, embeera ereeta abantu okuba baithawe si kyekyo kyokka n'okwogera kwennyini ng'oyogedde ku ddembe ly'obuntu. Eriyo bangi bentunuzaamu kamera naggamba ebyo bigenda kuntuusa mu basement. So saagala kubyogera. Embeera etuusaawo nti abantu batandise n'okudduka mu ggwanga. Nze maze emyaka ndi mwana mbadde siwulirangako, nawulira edda nti baddukanga ne bagenda ebweru. Era ebbanga lye mbaddewo mbadde ndaba bakomawo. Naye ennaku zino owulira abawaŋŋanguse nti batya anytime bayinza okukwatibwa. Tutuuse mu mbeera eyo. Ekifaananyi ekyaliwo nga gavumenti eno tenajja kuki, gavumenti ffe gye twayamba okuleeta muki mu buyinza bateyajja buzi yokka, otegeera. Era ne bwe bagenda okulumba mu lutalo olwasooka baali 26 bana bagenda Kabamba. Omu yava mu nnyumba yava wano kiri so funny nti okubye kamera ekizimbe ekyo generaali omu yavaawo we yali asula. General yasibuka wano Andrew Taya muwulira nnyo mu NRA nga bagenda mu kulumba. Ono Andrew Taya oli Professor Yusuf n'abalala ku kyalo kino, just ku kyalo kino kugaa nti yamuvuga okumutuusa gye basisinkana, yali chairman wawo naye tebamulabangamu. Yamuvuga aboogerwako 27 yavuga loole, yabavuga bwegenda. Eyamuvuga yali chairman w'ekyalo kino. Chairman w'ekyalo kino alina bye yayamba mu lutalo n'abantu abalala. Waliwo infact eyo nayo nsonga, abantu abayamba mu lutalo tebabafuddeeko. Ogambye yeggwe omu ku abo abaali. Anti kati nkulaga emirandira, nze omu ku abo. Nze chairman wa NRM yasooka bamuyita Yusuf Lule, ndoza wali omuwuliddeko. Professor Yusuf Lule. Okay. Kati taata kale taata yaliko president w'eggwanga. Naye gye yatandikira ng'avudde Tanzania adde e Bulaaya, gye yava olutalo gye lutandikira yagenda okujjanga enteekateeka olwedde eri mu nteeko. Kankikomyawo, olina okwebuuza nti yali yetyanga ate enteekateeka weeri. Tetwagala nnyo mpanvu naye nkugambye nti abamu baava wano ng'ate n'ekizimbe ekyo nakyo kyotatubyemu kamera. Yusuf Lewe yakola ki ng'emakaagi okisegeera. Wano w'oli wano mu kitundu kino ali ne chairman nkugambye ex-chairman waffe tebamulabanga namu by the contribution yeyotabi. So yogera ki ku mbeera eyo ey'okuwanganga bawandiika n'abalala abangi abaalwana biri eyo mu kitongole kya gavumenti tebabafudde bagenda kiggala by the ekitongole ekyo kyemmanyi. Naye ng'abantu abamu tebabakoze eki bannabuluweero kye bafunye eki bafunyeyo ekkubo limu. Kati abantu bebeebuuza baafiira ki, baawaayo abaana baabwe. Mutabani wa Nadduli ky'oba olaba nti andeeta amaziga. Nadduli ba historical wetegeera engabana gye yakola gye yafuna. So kyensaba omukulembeze w'eggwanga
nga tonnagamba nti bayi sooka ojjukira abantu abakuyamba okubeera okujja mu buyinza, abantu abawaayo batabani baabwe ne bawala baabwe bajje balwane, bajje balwane olutalo, balwana bawaayo obulamu, sasulako ku bbanja eryo. Ebbanja ddene, si ly'ebbanja ly'ogamba nti maze emyaka 40 ngenda ndikwasa muntu mulala batandike kwegayirira. Ekyo kyo kyalibadde kiggweera ku gavumenti, kirina kuggweera mu gavumenti eno nga President Museveni ng'akyaliko. Abantu abo bonna babe nga bakoze ekyo. Bajja kutandika okwemulugunya, bajja kutunuulira ffe batukuba amayinja batukole ki, naye ffe kye twakola twakikola. Nze sigaana buvunaanyizibwa, ekijja kyonna nakigumira. So mbadde mmaliriza ku nsonga y'abawaŋŋanguka ng'agamba gw'okyogera kuki anti byonna bino gye byatandikira abantu nga bagenze mu buwaŋŋanguse, nange gye nava okwegatta mu nsonga ezo zonna la ndi muki mu Exile. Kaakati ensonga ezaatwala abantu mu Exile zikomyewo. Ensonga esinga okuba enkulu eri mu ddiiro kaakati ya basement, kuyigiriza abantu olulimi, kuleetera abantu abamu ab'ekitundu ekimu ekya Uganda ate obukyayi, baba basomesa lulimi lwabwe. Naye nabo beesiba ebbiri, nga nze bwe neesibye eki, neesibye ebbiri, ndi mu abo ab'ennyindo empanvu, nze amaloboozi ngabulireeyo.